everyone, welcome to Mandwambi Updates, and this is your host Mandwambi. So waliwo amawulire agakagwawo kati gembadde njagala obayitiramu tugayingiremu tugadissecting mangu nnyo. So njagala sit tight and relax owulize bulungi kubanga amawulire g'amaanyi concerning the MCU oba a new character agenda oyingiramu MCU. Ate gano amawulire gari reported by the Hollywood Reporter gategeeza mu Jamie Foxx agenda komawo okuzanya nga Electro mu Spider-Man Part 3. Kino kibadde confirmed by director wa third installment era ya director nezili filimu endala Far From Home. Yavuddeyo n'agamba bali mu talks, final stages za talks okumyawo Jamie Foxx nga Electro. Jukira mbu Jamie Foxx yazanya nga Electro mu The Amazing Spider-Man 2 ya 2014. So name no third installment ya Spider-Man egenda ofuluma nga November 5th 2021 kirabika agenda kumaweera nga villain. Bagenda mujjamu eri universe ya Amazing Spider-Man bamulete mwene empya. Jukira guno sigo genda osooka omulundi ogenda obwera okusooka bano bagabe bamavu okukola kino ekintu kubanga ne J.K. Simmons yazanyanga J. Jonah Jameson mu Spider-Man ziye zasooka eza Tobey Maguire bamukomyewo wano mu Far From Home end credits okuzanya character y'omu. So era bazzeemu ne bakikola wano bwe baleese kati Electro ono yazanya mu Amazing Spider-Man ajazanye mu Spider-Man za Tom Holland ze tugenda olaba. So gana mawulire g'amaanyi nnyo wano era gashakinza up community kati buli omu alikyogerako kati ate ekiri amazing. Of course Jamie Foxx yali wakabi nnyo mu filimu ate yakola bulungi eyo Amazing Spider-Man naye kati okulaba nga bamuleesa ate mu eno universe kiraga mbu nno Marvel yinza n'oba ne plan ezikola multiverse universe mu Spider-Man franchise kubanga walaba animation ya Spider-Man ya Miles Morales animation eyo batekamba Spider-Man abangi waliwo rumors zigenda online buno. So neyinza okukola a multiverse omuli Spider-Man wa Tobey Maguire n'oli Spider-Man wa Amazing Spider-Man ne Tom Holland bonna aba Spider-Man basatu obateeka mu filimu emu. So bakoze kino ekya Electro obeerewo mpozi bayinza okukikola n'ekyo naye that's all speculation at the moment. Naye kati kino ekyo castinga Jamie Foxx mweno role eya Electro muleeta ate mu MCU kyamaanyi nnyo. So let's keep on watching and see how ekigenda okgenda. So eno ge gamawulire agaguddewo aga Jamie Foxx omukastinga as Electro mu Tom Holland third installment of Spider-Man. So it's amazing. We're also just watching tulabe amala amawulire agafuluma kyebagenda otwongerako ekyo. Will they make a multiverse? How is the movie going to go? Which direction? Etulinze naye ge mawulire ge mbadde njagala obatuusaako awo mangu. Mwebala nnyo mwebale ddala. Don't forget to subscribe on my channel for more videos like this. Thank you very much.